Nayo Seriwa ojja kutegeka olimba n'eggwanga ekitiibwa kya Uganda atuulira ate ekintu kino abakulu banaamala okubuuza ku bazannyi bajja kuyimirirako Said okube ate ennyimba nga kasuku bucupa naye bannabuddu tubeeyanzaako ensusu ekintu kino mukiwanise bakole ki essaawa yonna free kick Joseph Kayonde ne Mutyama Sulaiman nakwata mu mbirani na kano nagamba nze kuno kuleke ngusae kukuna mukasengera kuya negutuuka naguleta Erikson anyasiba waliwo nechansi y'abasese bali mukokisi asala abantu wanne balimegivaawo ababekakutaddewo baaba madamu waukolemu ekikola bade musambisa jabbi kama kusalira omuntu wawulire waliwo ogusaba Muhammad agamba mulangi bino nasuka kubuuka kati kutuuka newakonomeko mutwe alimuyansoluge oga negamugamba tekusula kumpuuka kuwuka ne kusuku naye ate era kusobola awamanyi okuba nga agutwala waliwo omuntu aganje kuba kutte musajja gwe Tuli basanyufu nnyo okulaba nga tusobodde okuwangula omupiira guno. Njagala okwebaza ttiimu ya Ssese eyazze okuzanyira wano ewaffe omutindo omulungi gwe boolesezza naye nga bulijjo bwe ntera obagamba ttiimu eyeetegese yeewangula. Njagala okwebaza abakooki baffe abawagizi baffe na buli yenna alina kyakoze ekirungi tubeebaza nnyo. Bulijjo tubakubiriza okuba n'empisa obutanyiigira mu mupiira guno omuzannyo okutugatta kunyumirwa era olwaliro tukirabye. Njagala okukubiriza abazannyi mwenna abawagizi nga tuddayo eka tuvuge bulungi tuleme kugwa ku bubenje. Ssaalongozi wa Steven team manager w'essaza lya Buddu njagala kuyozaayoza bannabuddu olw'obuwanguzi bwe tufunye naye nga bwe nabagamba mu ntandikwa guno omulundi kampeyini yakweddiza kikopo era mbasaba obuwagizi bwammwe mubwongere bwongezi mu maaso abaana bajja kukola kye bateekeddwa okukola. nga bwe badde mulaba omupiira tegubadde mwangu naye twebaza Mukama Katonda atusobozesezza okulaba nti nno tufuna omukisa ogwo ne gujja mu budde obusembayo era nsobola okuwangula. Era twebaza Ssekinnoomu buli omu bamaneja bakochezi
olw'okuba nti batukkiririzaamu kaka omupiira guwedde nga tuguwangudde. Era nze ndi musanyufu nnyo nga kapiteeni kuba nze ateebe ne ggoolo. Neera tubawa kyamaanyi nnyo nti tubasuubiza nti tugenda kubaleetera wiini buli lunaku, buli sande, buli geemu yonna yonna. Sooka okwebaza ttiimu zonna ezisambye omupiira guno. Ekyamazima Ssese ewadde Buddu akaseera akazibu ennyo, newankubadde batuwangudde naye era batuwulidde, era bwe banaatukyalira bwe bati nkakasa obubonero busatu tujja bubajjako kubanga tubawadde akaseera akazibu, naye Abasese mbasaba temuggwaamu maanyi, ttiimu zonna tuzisobola. Naye leero Pokina awangudde naye era tumuwadde akaseera akazibu. Center Moses Bogere, team manager SSFC. Nyebaza abazanyi bange bakoze bulungi. Sese tukoze bulungi ne Buddu yennyini weeri ekirabye nti tukoledde ddala bulungi. Tukakasa tujja kusobola okukolera ddala obulungi mu mpaka zino. Eri abawagizi baffe next time better. Eri abazanyi baffe hard luck. Tugenda kwongera okukola obulungi. Okusaba kugenda eri akakiiko akatesitesi n'Emmengo barefali tebatukoze bulungi, ffenna tukirabye ne ku live byonna nga bwe bitambudde, ffenna ababadde ku kisaawe mukirabye. Nsaba barefali batereezeemu naye nga bebito bwe bivuddemu tweyanze. Abeewaayo nga bwe nasuubiza tekisaawe kino ngenda kulaba nti nno tukibeerako, tugenda kuwaayo obuwagizi bwonna okulaba nti emipiira gyonna ekisambibwa ku kisaawe kino abakulembera essaza eyo bale tugibaggyeko. Kamwa kwogera Samwizi Mulindwa, ekyo ngenda kimaliriza, ngenda kisasula ekisaawe sizoni yonna. Fenga abavujirizi ba ttiimu yaffe ya Buddu twagala okuwebaza abazanyi bonna olw'obuwanguzi buno bwe tutuuseeko, era twagala okukubiriza bannamasaka mwenna mujje tuwagire ttiimu yaffe esobole okugenda omutindo ogwo gwetutudde gugende bugenzi mu maaso, ate tulabe nga ekikopo tukikomyawo ewaka tukidifendinge.